nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Honorable Lamusa kwa Uganda tutandikirawo Ssebo. Ssebo ne yanziza nnyo omukisa guno gompadde. Ssebo. Amakyaga leero nzikiriza okubuuzaako Ssebo. n'okubuuza bannayuganda bonna abalaba Baba TV. Abantu bewaffe Nakaseke mbalamusizaako n'ensaasirako Mwami Vincent Serugoba tugambye oli mulwadde. N'abalala mwenna abayita mu kusomoozebwa ekw'enjawulo. Abafuna ebirungi tusanyuka nammwe. Ffe ng'abalimi navuddeyo ku kampu Lutamaguzi enkuba etonnya tukola naye kyetwongera okukubiriza abantu baffe naddala omulanga kwe okwongeramu kabulungi bwansi. Ababeera mu byalo kuba kati ewaffe gavumenti zatuvaako dda ziri ku byazo so bulungi bwansi oyo tumwongeremu nnyo amaanyi naddala abaami ba Ssaabasajja Kabaka eri waliwo omwami wa Ssaabasajja Kabaka kubayitanga Mwami Mujabi ow'ekituntu Mukasa Ngombe wakubirizanga nnyo abantu okukola bulungi bwansi so tumuddemu nga bwe tulima n'emmere emala waye ebiseera ebisinga ffe tubeera mu byobufuzi abantu ne bajja ne bagaa kati Lutamaguzi munaakola kiyite mu palamenti babanyazeeko obuwanguzi life continues mulina okugenda mu maaso tukole wakati nga tunoonya obukulembeze leadership tulina okubaako nekye tukola okubaawukanyako n'abalala groups zino endala ezikeera ku makya ku mitimbagano nejyogera Swakaba ono nayogera oli Swakaba ono n'awaayiriza munne ono nayogera bino ebiboozibozi of course ebisinga ebyo biba paid for babizirugimu ebisasulira olumu yebiteekamu omuli obutalekaawo vacuum naye nganze villager emyabegako eringa bayita omuntu village anyiiga but myamu proud village nyongera okubiriza abantu ti buli omu abeeko n'ekyakola nalabye mu kibuga mwongera okulongoosa kirungi ffenna twetaaga ekibuga ekinyirira nange kinsanyusa kati that's very good naye n'abantu bano bemufuumuula emisinde wa taxi vaawo wa bodaboda vaawo wa mutembeyi vaawo mubateekereteekere at least gavumenti nga bwe yalaba ku babuloga n'ebawaayo ku biliyoni 5 zibatannafuna kuba ino gavumenti nayo eringa jjajja so biliyoni 5 zizoyitirawo simanyi tomanya ebyennaku zino naye ekyembadde ngamba nga bwe muwa ku babuloga kasente n'abatembeyi mubakwatemu abatakisi mubakwatemu ababodaboda mubakwatemu ndabo pikipiki bafaane ba polisi buli mpyaku ku police station ndabo pikipiki bw'abaana bonna bujjuddaawo buvundirawo enkuba ebukuba mubeemu ne kabubuntu okujjako olinga yali mubbi n'ebintu bemukwata simanyi buzitoba license oba bukyebyo pamiti mbawa abaana bagende bakole banze ndi mubaka palamenti n'atera okunyuka naye tuyita mu bintu bingi ne tulaba n'osanga omubaka nga badde ebisanja bina naye nga bwakubuulira amabanja gamuli wano nakugira ko kikulu obeerayo mu parliament nakubuulira nti olaba ono avulumula kapyata naye ekimuliko n'abaana abo bamufuna mpola abo mubakwasizeeko era liwe nasaba ku hamu Kiggundu omugagga w'omu kibuga namusaba nti bwe muteekayo amaduuka ago bana abaana babadde bakoleraawo kubatembeeyi abakoleraawo kunanka bakuobanyiga kubanga nze ekisinga nze sirina kunyiiga kw'abagagga kuba buli mulembe gubeerako abagagga baago naye bw'obeera n'emikwano gyo kuba nze waliwo nali nga ndi vice chairperson wa Park Local Government akakiiko kange nagendayo eyo nga ndaba hamu akozesa abavubuka abaffe bangi era yeyeka investor omu kubemanya abatono abatakozesa bayindi simanyi bakyayina abo bwe twagenda so Ham is good somewhere but it should be much better asokyoka wali abaana abo bayite bagambe mukolereeko wano bakyali kuba ye mugagga gwenda balinya ne ku boda ze sebaga mugagga wo mu Kampala alinya boda omugagga Hamu alinya ku boda mugagga Hamu alinya boda alina kapyata ze tutalina n'abalala naye okukyanga omugagga nga alinya boda mu kibuga kitegeeza muntu w'abantu nnyo teyesukkulumya maitu n'abamunga yesukkulumya yagate oyo mwebaza n'omusajja gwe bayita Sudiru zinali simanyi nti Sudiru amanyi mba ntambula eyo ekkololo nveeyo ku kitongole kyaffe bakiggala accounts zaakyo zino ZNGO babazigadde honorable Sudiri naye musajja konsulo omulamba can stop a vehicle and say hi to a honorable so kyanzijjako nnyo nange era mbeera ne Sudiri siwa malala naye sijja muwaayiriza nze yambuuzaako ng'akumanyi ne munnange nga mayina honorable gwe villager wa parliament villager so kakati na bano tubasaba gavumenti eteekereteekere nnyo Sudiri kyamanyi kirabika
babuloga bakumanyi babuloga bakumanyi bakasuku kati gwe nakubuuzani kubuuzani akumanyi kasuku ebe tubeeri mu political circle netutambula netukola investigation era ensonga lwaki tulaba omusajja omu yatugamba nti the best way to know your country is to lower yourself kako wansi eyo mu butale ogendeyo mu downtown ogendeyo gye baliira emmere otambuleko olaba abantu embeera gye bayitamu era ne Museveni singa alinga asobola okuyitako eyo wansi nalaba abasuubuza embeera gye bayitamu nalaba abaana baffe bana babodaboda embeera gye bayitamu nalaba abatakisi embeera gye bayitamu teri muntu azaala mwana we n'amugamba nti PDM yatambulako n'atuuka awo empigi ne bamuyitira omukazi nga tamumanyi bamuga president wuli wali nga tebamumanyise tewali bali abakazi bali abakazi bamugamba bamugobya political bulingi yali wala abantu batamanyi mwa Museveni wanene si butamumanya bali bamanyi naye nga mbuuza tukolere ki political bulingi okujja nabalaba baali balima n'avaamu wali eri n'atambula waliwo abantu ng'oli yakukyawa yakutamwa ne bw'omuwa omugaati waliwo abantu nga tebagala mwa Museveni completely ne bw'oba enjala enzita ng'ompa omugaati go kanfenja naye ogugosigulya omukyala yasigala alima yasigala alima namulaba baindawo omukyalo oyo is one of the heroes abasinga badduka anoonya obukunkumuka adduka bamwekwanda kusi adduka okuglorifyinga naye yasigala akola ekyo kye tumugamba nga nze lutamaguzi baako nekyokola bano tebakwagalizangako kuba mu mbeera nnungi kubanga bano abasajja baagala nnyo ofuga abantu yayayita political bulingi wo ku mukyala anti yani political bulingi wo mu biseera byakalulu mbolage kati yali agenze mukolera ki kumubuuza wa parish modo zaatuuka n'ebisigadde parish modo eyo twabimubuulirako nga ffe abakulembeze era nalabye ne reports zaabwe ze baleeta mu parliament parish modo yafa at bus kasita muleeta ebintu ne mubiteekamu ebyobufuzi nga tebirinaamu control ng'obireese buleesi for political purposes nti buli wetuva mu kalulu tuteekawo kiprogramu ekibabeesaawo buli mubeera mu kalulu muteekawo kiprogramu but Ugandans are becoming poorer every day bw'oba osazeewo okuyamba bannansi teekawo systems nga zikola nkugambye olwaleero babagambye mbu waliwo abayisa ssente wano muziyambe Kyagulanyi mu NGO zonna accounts bazigadde by 95%. Accounts zonna bazigadde n'obabuuza n'ofa kimunonga kubanga ebisinga byaba n'abasajja byonna mu ggwanga emirimu gyabwe olwaleero ofuna omulimu basooka kukubuuza oyaani avaawa erinnya lye yaani tebagaba busobozi meritocracy baagita kakati bizinesi zaabwe buli kantu konna bakayingira muze ndi mulimi wa mwanyi naye nazo bazingiramu kati zaabwe be bagaba layisensi okukkiriza wano kakati bw'obeera mu nsi efaanana bw'etyo nga buli kimu mukyeddiza era muganya okumatira ne ka NGO k'abantu kwanze ninayo ak'omuntu wange gye nakubulidde eri gye nalinva akawunti zaabwe zonna baakera ku makya ziri NGO bbiri emu yaliko obusente butono nga tebuwera na miliyoni nayo ne bagiggala kuba beekwasa mu kuyitako zonna za akawunti z NGO mu kuyitako sente ezijja okuyamba eno Kyagulanyi na activities. Not everyone in NGO is a politician kubanga ebesinga zino NGO ze bateekawo zibadde zisupplementingako gavumenti wetatuuse ate mukimanyi neggwanga terikyalinamu mirimu basijja batandisewo ekintu kyabwe bafuna akasente kaabwe bakole mu kyemwali badde mukola naddala mu aba Financial Intelligence Authority kwe kuinvestigatinga sente wajje zaavudde ne bezigenda okukola n'ebino ba politician okubayingizamu nti are scared of even their own shadows. It is a shame. Bale butandikirawo kyewuunyisa mukamaawo namulayo ku bifaananyi ali mu America abantu boogedde bingi nnyo ba analyst mbawulidde balina okwogera ali mu exile yagenze mu exile yatidde mutiitiizi kati ali mu exile kakati yayiseewa mwami Kyagulanyi ng'afuluma kakati gwe kansooka okuba ku simple arithmetic kati Kyagulanyi abantu abamu be bamutuuma cash crop ye cash crop y'abamawulire ye cash crop y'ababuloga ye cash crop y'abatalina bya business yaffe Kyagulanyize business bwe tumwogerako nga tufuna bw'omwogerako ng'ofuna bw'oba muwa byabufuzi nga your aim is to attack Kyagulanyi ONUP ofuna kiralu naddala abatalina mpisa kati nkubuuza Uganda is a landlocked country landlocked country you can use any route and you go away
obadde okimanyi ekyo. So you can get out Uganda is Uganda. a landlocked country. You can either use a ship, you can use a boat, you can use a plane, you can even use a bicycle. Kati yagenzemu ekizayiro. It's not necessary nti buli afuluma eggwanga olina okukozesa passport. You can even use yo wananga muntu ne bakufulumya. Teyagenzemu ekizayiro, yagenze kukola mirimu gye era omulabye ku Capitol Hill. Wamulabyeko ng'alangirira nti ngenze mu ekizayiro. And why is the state panicking and apologies of the state panicking okuvaawo kwe kubanga ffe twali mwe mubadde mugamba naddala abajega nti Kyagulanyi akolera Museveni ate oba mukolera yamutumye oba mukolera kubanga wadi mwe mugamba azimanyi akolera Museveni ye yamutumye kati genda mu bazungu. Dr. Miguna yabagambye the wrong place to start and pause for images. Washington DC is the headquarters of imperialism, genocide, war crimes, and human rights violation. No legitimate pan-African or freedom fighter takes pride in that state of slavery and savagery. Or yabadadda mu kooti ya Mwami Kyagulanyi ng'akulaga ali wali we wayimiridde. Kati Dr. Miguna is a big politician in Africa asinzira Kenya. Kakati nze taliyo ne Kenya. Is a wanderer, is a political wanderer. Miguna tabeerawo baali bamumye ne citizenship okomawo ng'ali kagundi Canada. Who's Miguna to our politics? To talk about Honorable Kyagulanyi. Miguna is a Muguna. Who's Miguna? Mujja tuleeteranga buli Muguna oguvaayo okwogera ku Kyagulanyi nga guvaayo. Who's Miguna? Doctor. What has he done? No, doctor of what now? Doctor for what? Kuba njagala mbuulire nti ono Miguna yayogedde kwanza mbadde mulaba nga tumuyita kazanyirizi wa politics mu Kenya. Not in Uganda. These are issues of Uganda. Omusajja w'amaanyi nnyo eri mu Kenya wakanye. Ow'amaanyi mu ki? Kubanga obeera n'ow'amaanyi oteeka okubeerako n'achievement ezikala. Mu byobufuzi yagwa. Mu byobufuzi yagwa. Yali yeesimbyewo ng'MP ow'e Kenya. At least nze bonjogerako n'ogamba nti omusajja gundi is a councillor, is a member of parliament, is what Tuzi Miguna. Those are political gossipers. Miguna yagambye we muyimiridde center of slavery we musinziira. What it depends nze kati nkugambye nti bwe bakumind yet is a state of slavery. Yona akugambye agenze kufuna birowoozo kukubaganya kubanga bova mu kalulu. Kyera buli apozinga waawo abawagira imperialism. Kakati oba imperialism amuwagira batamuwagira. These are states, these are so issues. So meaning Kyagulanyi is an agent of the imperialists. Anti kakati gwe kyolina okumanya nti okwogera ku Kyagulanyi kifuna kiralu n'oyo Miguna ayagala aveeyo tumwogereko mu Miguna yayogedde ku Kyagulanyi n'olwekyo it becomes a debate. Omanyi especially mwe ba journalists ba Uganda mubisobedde ne even omuntu atalina kyaliwo ayogera ku Kyagulanyi that becomes a topic. Nkugambe wuzi Miguna gongamba is a doctor of what? What achievement has he done so far? Ngambye abadde mu byobufuzi kiki olaba kyali akozeeko. Nze ntera okumulaba alabeeyo mu political bulingi wabo we Kenya, abe China ne abe Canada ne bamugamba nti munna Canada abeera woyo Miguna. Yali naye abadde mu exile. Is in Kenya now. Is in exile. Kati aveeye Canada akomewo wano ewaabwe. Miguna akomewo wano ewaabwe Kenya is in Canada. Wacha yadduka n'agende Canada. Yabadde agamba nti oyimiriraawo ng'oli w'amaanyi. Ebiseera ebisinga si mugenda ne muwuliriza abantu abatalina makulu. Kati yalina okumulaga w'alina okuyimirira. Abadde ayagala ayimirire ku Bank of America. Miguna yawa Kyagulanyiwa w'alina okuyimirira. Please, ezo cheap politics zisasulirwa for bano ba dictators. Ne Mwami Mbidde yabadde agamba. Tomalaako uzo yange gundi naawe. Tomalaako tuli ku basajja ab'amaanyi by'obufuzi wano. Gambye enjayidi tomalaako uzo. Mbuulire ebintu ebirina amakulu. So kakati abantu batalasoga that was a predictable move nti kyali kisuubirwa. Wekweka ofulume ononye engeri gy'okumawa. Museveni we yalinga ayeekera Obote teyafulumanga ggwanga. Teyafulumanga ne bagenda e Sudan nga gye babeera. Saraba nnyo Obote. Why the anxiety? Why are you panicking?
The state apologists are all discussing about it. N'abalina obubiina bwabwe obwakona mu kifo ky'okudiscussinga ebiseera bye babibalire ku bubiina bwabwe obwakona bonna bamalidde. Olina ekibiina kyo lwaki discussinga issues ziva mu kibiina kyo? Goli wa mawulire olaba embeera gye tuyitamu abantu bagoba mu kibuga mu byalo bagobye ettaka lyonna balitwala. The other day twalabye ebyalo byeyo byonna babyetaaga amabanja gatweyongedde parliament erese budget domestic areas tezirimu abantu bawola government ebintu ebaganya okubasasula abapoliisi basula mu biyumba bya ttaka bonna afuluma mulinga bwakankana ne mwana we n'agenda. Why can't you discuss those issues? But this issue omusajja wamwe yakoze move yabadde How big is the issue of Kyagulanyi ofuluma ebweru? Bulijjo tafuluma. Nalabye n'omusajja omu omukulu asaasaanya olugambo ne Rwanda yo wano mu Uganda osobola okuzanyirawo kubanga most of the people abali mu bifo by'obukulembeze bajjanga ba refugees. Naye Rwanda tozanyira omusajja w'e Rwanda musajja atambuza akatambi ka Kyagulanyi. Musajja mukulu wa mawulire ng'akatambuza mbu Kyagulanyi yabadde escapinga yayise Rwanda oba wakalabye. But that was 2023. Abasajja balumbye omusajja oli bagamba bino wolokoso wamwe mu mukolere eri Uganda oyagala kugobesa abantu ku kisawe na kubatekesaako nanka era ng'akasaasanya mu Kyagulanyi yayise Rwanda ng'ebya 2023 so kakati wano ebiseera bye tulimu tukimanyi nti yali badde asinga okuba mu panic mood yali badde mwami Museveni. Nezo kawali moves muteking ezo. Anti nkugambye kubanga lwayi Museveni bine panic mood nti alina aba iso diso kiso miso ziso abakuuma ku nsalo babayita batya ku borders border biso abo ba biso abo kalinga kigo kitya abo border internal security organization border internal security abo kuchisawe bonna babasatiza kakati babamuuza why are you panicking? The man has no guns, the man but just intelligence omukumire ewuwe mu makage kuba mu makaga Kyagulanyi bateekawo abakuuma mu maka mu babayita batya polisi yajja negamba emukumirako bintu bye naliyo mu paaka bamukumirako bintu bye paka tebabibba babisangewo nabiri bulungi bulijjo be babikuuma yeye ka presidential aspirant gwe mulaba yali asinga anti ono yadduka mu makage anti ulirija ne wa munyagwa muteeke yaba abasirikale ne wa kasibante ne wa buliira ne wani naye muteeke eyo bozanya n'okuzanya kubanga why are these people panicking abawangula you said you won by 71%. You go and celebrate the only things. Leave Kyagulanyi alone. Leave Kyagulanyi alone. You took over his home. Ne mumugoba mu kuyimba n'akubalekera. N'ateekawo ekibiina kye kati ekibiina kye kiringa balakisi buli kika kyambega kyonna kiri wali kireeta emmundu kakati n'okufuluma eggwanga nako kwafuuse ddyo omusango the police claims nti tebamulinaako musango gwonna kuba omwogezi wa poliisi mukulu Lusooke bamubuuzanga mukulu Kituuma do you have any case against his excellency Kyagulanyi Center Mudu clearly state nti we don't have any case. Therefore if you don't have any case okuba babadde bamukuuma abasajja batu abapoliisi bano balumba bano why are you panicking? You said you won by 71%. Go and celebrate, be comfortable. Kyagulanyi has no army, is just an ordinary citizen of Uganda like Rutamaguzi. Bwafuluma eggwanga wogambe tomulinaako musango okufuluma kweggwanga kufuuka kutya discussion of even political drafts. There are political drafts there are so many political drafts who are discussing Kyagulanyi every day. So many buli yalemererwa buli anoonya ekyokulya buli anoonya okusurvivinga is discussing about it's good to discuss about him kubanga yaliwo bino byebiro bye naye bw'oba omudiscussingako olina okukimanya nti is not a fool to run out of the country or to go into exile or to do whatever is ayinza okubaako kabala akayinza okukyusaamuko bwe kati olaba abakuumi bw'emmundu basula batangatanga nga baloota Kyagulanyi buli avaayo Kyagulanyi buli avaayo Kyagulanyi. You have been in power for the last 40 years. Why are you panicking? This man was a musician.
He just joined the politics not even 20 years ago. But everyone is panicking. Everyone, Tom, Dick, Harry, they are discussing about the gentleman. He has a bigger role to play, especially in Mukutereze Gwanga lya Uganda. Kubanze nganze Rutamaguzi, fetu alibadde to panicking and why is Kyagulanyi out of the country. You are free to make any statement of Ojite Kizairo, of Ojita Lobingi, of Ojita Chi. The fact is out of the country. Ereno security no je mutenda tenda musimanye unyiriza ne kapa wezisule yo yagiseko nabagamba ya nothing. Katukomawo wetudda Faso yansose nagende Mali yansose na neyebuzaako kubano ababaddewo waneeno abe Burkina Faso bani mukikola mutya bantu kibo gamba kubanga gwe nakubulidde Kyagulanyi okutuuka omuvubuka wa Burkina Faso no anti nkugambe bantu kyaba muwa amagezi aba state nti bebawa his excellence Kyagulanyi alternative nti alina okugenda ke Burkina Faso buli omu alina interests ze okutuuka ku Capitol Hill mwe abamanye ebyofuzi is not like coming from Nakaseke to Parliament of Uganda tuuka gwe bata Capitol Hill nga the United States eri mu ntalo kati eri very busy don't cheat anti sikwe kutuuka ali ku City Square ku City Square tuuka omulabawo even standing there nebakuba ekifaananyi is not an ordinary citizen sebo lwakuba nti eno mutera nnyo okugoberera olokoso w'abantu even reaching there ne bakukubirawo ekifaananyi ku Capitol Hill kitegeeza nti Omumerika yamaze okukkiriza si wa bulijjo yo si wa bulijjo sebo oyo si wa bulijjo era gwe tosobola kumala gagenda wale yaŋŋambye nti awo aba alinga ku KCC kati mugambe naye agenda ayimirire waawo kakati okugenda mu America is the superpower of the world okimanyi mwabamanyi politics aliwo mumanyi ekibadde Congo Democratic Republic of Congo abasajja bagenda ne bawamba Congo nga nafu batuwambako Uganda kuba kati olwaleero abantu abasinga okubonaabona they are the indigenous Ugandans mwalabye ekyabadde Tanzania yagambye buli muntu nga bakamaliriza olukiiko luno lwa East African Community yage buli muntu ali wano nga wajja okunoonya obubuddamu wano nga ewammwe teri lutalo basi tuzitaddewo tubawadde wiiki emu Tanzania mukyala waayo wa Tanzania yagambye nti tweraliikirira nnyo abantu abajja mu nsi zaffe nga muze okunoonya obubuddamu with the time mufuuka ebizibu kati ffe wano we are suffering because of people who came to Uganda as refugees. They are owning everything. They are very powerful. They even threaten to kill indigenous people without any what? Ingateri abagira omukazi we Tanzania yataddewo basi nagamba owe Burundi yasoose okuwanika omukono namugamba gwata ababo bakwatirewo bagende. It is there gwegenda ogoberere. Owe Rwanda nawanika omukono nagati nawo ababo bagende. Owe Sudani nawanika nti ene wafe wakyali oto naga ewawo wagende kubanga eno Joshua teriyo lutalo. Kakati ne kituuka ku Uganda kakati bano ne babagamba nti boba owulira nga tolina walala wakulaga jangu oyingire Uganda kuba Uganda eringa nyumba ya namwandu omu ayingira atuula ku firingi omulala n'atuula eno ku ntebe omulala n'awanika ebigere bye ku seppiki kati Uganda eringa nyumba ya namwandu kakati bw'otunuulira ekiri Congo America kye yabakola America yabuuza abakongo why have you suffered for so many years ne bamugamba eno waliwo abasajja abajja ne batulumba bo bakugumu byentalo buli wali mineral wonna waabwe bataddewo obuwogangsi America ne bagamba it's okay ne bayite eri Washington bagenda Kagame ne Shekedi Kagame ne Shekedi babayite Washington ne bagenda ne bagamba wateekwa okubaawo emirembe tubadde ultimatum agana tugenda bapaka ku kitanda kwasula okyawulirayo n'omusajja omu n'avaayo n'agamba sanctions stupidity kati yabagambe nti tukyawulirayo bumulumulu mukomeewo Shekedi. So what is it honorable Kyagulanyi aiming to achieve? Uliriza bano nga bo temwababuuza nti mugenda mutya America. What is Kyagulanyi aiming to achieve? Anti kakati Kyagulanyi is a leader. Akyayongera okukola consultation on behalf of Ugandans. We are very satisfied with his actions. Bw'aba agenzeeyo why are you worried? You're very satisfied with his cowardly moves. Namwe abamu bwe bagenda Tanzania mubeere happy. Bwe bagenda obe Dubai mubeere happy. Whichever country buli omu alina choice gy'asobola okugenda. Nkugambye
ensi eyo gye bayita USA for the first time yabulingize to the knees bano abasajja badde bawomonga mu Congo. Era buli omu atya kidrone tebakyatuuza bikiiko bino badde bakyuza buli omu atya kidrone kijja kumulumba kimukubirewo. Kakati ensonga lwaki tukugambye nti America eyo gy'ozanyirako is the superpower of the world. Not everyone who can access the compound of the superpower. Kakati gwe bano bokyaza wana ababo bawolokoso bo wano bokyaza abagamba yagenze bagaye namwe mugende okko mwekubiye ku kifaananyi. Mugende mwekubisa. America is a very democratic country. It's a very democratic what you go there now. You're portraying Kyagulanyi as a person who is not ordinary. Is not ordinary, my dear. Yeah? Olisio tali ordinary. Golabo gwali olabyeko n'omuntu civilian nadduka ne ku security singo kutwala. Omanye ekitongole kisingo twala sente mu Uganda. Si kyabyabulamu, si kyabyangulwabula security. Naye ezo sente ze babawa nga zirimu multiple duplications of security. N'abayitako n'afuluma. So Kyagulanyi is not an ordinary player. Eje jikulaga golowooza buli muntu amulaka tuukawa nze Lutamaguzi ndi member wa UN but I cannot just access Capitol Hill. Naye oyo wamulabye walabyewo oba abantu ntu abali awo tomulaba nti the place is on himself there. So you Lutamaguzi cannot access Capitol Hill. Chanti tomalaga gendayo naye oyo ali more important kuba ffe tukkiriza mu hierarchy era oyo bw'aba agenzeeyo ate nze sisobola kumulinaana nze sisobola yadde kugenda wali mugambe to excellence kakwatireko ekkooti kubanga these are issues of diplomats. Those are issues of diplomats. Awali wanene nnyo. Those are issues of diplomats. Kakati gwe ndagawa. Babisa bano bagende tubasaberawo. Gwe ndagawa omuntu amulinaanyaawo. Gwe ndagawa How big is Capitol Hill? Zile ebyabano baminisita bo bano kimanyi tugende egiri twekubye oyo wanja. Baminisita tubaswa agenda wawo baminisita bamwayi Museveni. Wanjawulo mutunuulire omulabo oyo. Omulabo oyo. Robert Kyagulanyi. Omulabo oyo wanjawulo kubulya nze ndi mu byabufuzi era namusookamu. Naye wanjawulo wayita simala gayitawo. Awo tomukwatira na kooti awo. Tikati nkugambya waali ne bwe mugamba ndi excellence kakwatire ku kooti bagamba wano waali wanjawulo. Era gwe bwoba obadde onyooma mugenda ne mubeera ne bapoliticians bawana abaakona abali ku lokosini abaakoneraawo nga buli kyalaba akijerega buli kyalaba yakitegeera n'abamu balina obubiina bwabwe bwabakonako nabo baakona politically just politics bamukozesa mu madiiro naye nga kugamba Capitol Hill. It's not easy. Nza kugamba ntambudde ensi abantu babiti balina bifaananyi byawo si kyamajoli ntambudde ensi ngenda n'Ebungereza n'empita awatayitwa ba bulijjo naye bakugamba nti mu ranks waliwo ranks ez'enjawulo olidde sebo mpulira bulungi mu political ranks walimu rank ez'enjawulo nti oyo bw'omulaba ofunga kakati oyo nkugambe ndi abawana abatwala sente ezisinga okuba ennyingi ba iso miso kiso ziso niso piso bonna yabafudde bonna yabanabudde bonna n'abajabulula tebamulaba buli omu abuuza munne kandi kye bakola buli omu awamba munne gwe wayayise kugwe kakati kye nkugamba wano waliwo bikamera. Omusajja omu Omumerika yagenda n'aleeta ensasagge mu makulembeze ba region wano abaafuula nti ensi ze bafuga bazifuganga maka gaabwe ne beddiza buli kimu n'abagamba basebo okyawulira nnyo akasatuko oba akanyamberege mu Congo nga we kibadde emabega kaawo okyawulira nti bano bawambye ekibuga gundi wakyabawulya. Omusajja Omumerika yabagamba nti ffe twayitawo dda tugenda kubalaga footage camera system zamwe zonna twazinfiltrating tumanyani gwe mutemudde tumanyani gwe muwamba tumanyi ne bwe wabaawo kulonda ffe tetwetagisa kubeerawo kusindika bano b'observers be mu bribinga n'obusente kati bateekawo camera system ne infiltrating all camera systems z'omu region yaffe. So Uganda okubeera e Congo it was business. It's their own business. What do you do in Congo? If I want my neighbor to be okay, does it mean tinagenda ku kitanda kyenga gyensula oba mu ddiro lye? Those are businesses. Era nkugambye buli eyagenda Congo asula atunula, buli eyagenda Sudan asula atunula, buli eyagenda Somalia kati gwe Omumerika yakugambye accountability. Omumerika yakugambye nti byonna byobadde okola mbiraba ddayo oteekewo olutalo nkube paka ku kitanda.
amawulire go gajjawa tandika nti amawulire go galinda ku bano babuloga bogalindako naye ffe tugoberera amawulire gye gava nkugambye nti ekiri ekongo kyokka Uganda tegenda kuddamu kujjasaba ebajeti egitwaleso ekongo kakati nkugaye bajja babuuza mwagalayo ki kuma mirembe kongo yakyuse ko ebintu bikyuse ate kati tebakyakujja bino bye babadde nga bagira mbusime gundi drone ye kukimako boya kolayirawo misinde n'odduka nkugambye okyalaba era bonna buli omu asirise nongayitibwe ne bawomo nga betubadde tulira bewaana abatwala golodi abatwala kyekongo kati ekongo yakyuseemu siyoli owa lulenti kabira balesewo kongo wa sekedi mulala kati mukama wo yerina Zedriga walu ye president kati yes anyone is capable of being our leader as long as olina principles olina integrity. Lina Zedriga has integrity simubuusa buusa oyo ne bwajje waffe Nakaseke naye simbawo I can vote tulina abantu betumanyi she's an indigenous wakati tulinamu abantu abajjazi refugees or children of former refugees or refugees ne beefuula bannayuganda abo tusooka kuba mutoki kuba tulabe batutuusizaako naye Zedriga is an indigenous. Trust her. What's wrong with Zedriga? Zedriga is a leader. Ne politics wabuno obudde yetaaga bavubuka emifumbi emisinde abisuutingamu kati politics si kufuumuuka misinde ndyoyo anaatuka anaamala kuba muyitalire ogw'okwetooloola ku byalo nti bira anaamalako nedda. Politics is brains azikozesa ekikulu kye twetaaga kwe kureorganizinga Uganda tekyategeerekeka buli kimu kyonna kifudde enguudo zifudde amalwaliro gafudde buli omu ali ku lulwe a smaller group of people captured our country they think they are gods and they are children. So if Zedriga comes in the shoes of his excellency Kyagulanyi azijjamu gamba kyabaddemu kyakola ono boka nkutegeeza kyakola okuva mwami Kyagwe we yabula ennaku 5 mu 2 ziri zabadde taliiwo mukoze press conferences nga 3 teri ebadde impactful zonna abantu balidde nga bataziraba ekitegeeza nti Kyagulanyi NUP ye Kyagulanyi kakati mu bukulembeze you delegate powers kyova olaba fe mu NUP mu national unity platform politics is not do or die. Anyone can serve. Fechetubuza, are you serving? You know why NUP is called People Power Movement? People Power. Or serving interests z'abantu. Bana Uganda obagaliza ebirungi byerere. Nebwe nobeera n'abantu nga buli kamu kabe kaabwe. Ne bwakusanga osimba ebinyeebwa ebyo byaffe. Ebijanjalo ebyo byaffe. Boda ezo zaffe. Ebyobufuzi byaffe. Omuntu najja n'anyagulula n'obufoofofo obwa kansala ne babubbanza. Oli nagamba omusajja omu musirikale wa maanyi nnyo. My friend is a big soldier. Ne mugati nga nkaabirako lutamaguzi wanomye nnyo ne mugamba no. Obukulembeze bwe mulaba ffe nga batulwanyisa, they are not fighting us. They are fighting the systems ezigenda okuliberating your country. You are going to be slaves until when you wake up. Kati olwaleero nkugambye ne bwaba bano abasirikale abakuba abantu emiggo bwalwala ne bamutwala mu ddwaliro bamuteekaawo ku kaseminti n'abeeraawo. Kati nganze legislator nze nkeera ku makya ne ngamba no, I know those soldiers are also like members of parliament, they are just like teachers, like doctors. We need to think about them. Gwendo olabe mu treasury ya for abe ekiriyo ne ba key players. The other day Museveni talked about deals between parliament and finance. What happened? Kwanga na yajja kati ekiriwo mu ggwanga buli omu waddembe okukola kyayagala. Eggwanga lyafuuka nga nnyumba y'abannamwandu, tewakyaliwo oda, tewakyaliwo kigira kyasanga yawamba mune ne bakuwamba in presence of security agencies notandika kwebuuza oba poliisi eyamuwambye oba majege gamuwambye oba bane bamuwambye nga some people here have groups of people kujja ne buwamba. Kati tulina n'obubinja bw'abaganga stars. Obubinja bw'abaganga stars ne bujja ne bukuwamba ne bukutta ne butta obula ne butwala ebintu. So in such circumstances ffe tetutunuulira boba muyite the right honorable Zedriga or excellency Zedriga. We are looking at what she can do for our country. What Uganda. Is NUP minus honorable Kyagulanyi? Why do you can say you minus? Have life? Why do you say minus? Yafude. Why do you say minus? Kati etaliiwo. Wali kakati Kyagulanyi mu bikolwa wali.
era directives zigenda mu maaso tukole kino tukole kiri kakati n'ekirala mwe kye mulina okumanya ebibiina by'obufuzi beera n'abakulembeze abakulembeze babeera ne programs ziba ku political calendar twakajja tuve mu kulonda kwolabye we kubadde kufaanana tulina activities nyingi nnyo ezikolebwa negwe kyewali badde weebuuza how do the ordinary citizens of Uganda benefit from our activities nga tonaba kubuuza nti Zedriga anaasobola Zedriga anaakola kishizana ya nalidi amanye ebizibu byaffe by'Abannayuganda ayise mu mbeera walaba bwe baamuwamba the way she was kidnapped nolaba of course naye ffe we tuba tutudde wali ku NUP tutandika okulowooza nga bannayuganda bonna tunaabayamba tutya in different sectors tulowooza ku bannayuganda mu mambuka bannayuganda mu western Uganda bannayuganda mu Buganda region bannayuganda in all regions nkwe ekyokulabira ku kitono nnyo ekitundu ky'etteeso kyekyali ebimu ku bitundu ebyali bisingamu ente Museveni nga tanaba kujja Teso sub-region Teso where do the cows of the Bateso people go Before Museveni came to power, the Bateso were very rich with the heads of cattle. Where are their cattle? What happened to the cattle in Karamoja? What happened to the cattle in Luwelo? Luwelo yaliemu. But there are factors. Drought zezazita. So, fabachi aline mitwe jaffe tumanya. Kazalagawa. Eranza anti kati naffe kye twebuuza tojja kuŋŋamba nti abayekera baaziri omuyekera waawa ajjanga n'asomba ente n'azirya nti how many were number kati eri wabadde zikato rasolingi wabadde entalo koni influence tewali because people are supposed to be poor the poorer you become the easier for the dictators or leaders abayimbi babadde mu parliament kulunaku olwokubiri baba wadde copyright tebalina tekirina kye kijja bikyusa ebyo biwandi era bagenda gaggawala nalako paraso nga wandikanga agamba singa copyright yajjadda singa kati avuga ennyonyi ebyo biwandiiko bawule wali amateeka agayisibwa n'ebiteekebwa mu nkola olaba etteeka wali likugamba nti we tusanga emmoloka eri mechanical condition myaka 5 naye mbuulira meka zitekuyitakawo nga DMC n'amataala tegaaka so Uganda is a DMC country in a DMC country the laws don't operate dangerous mechanical condition it is a survival for the fittest but bavudde bakuba n'enduulu enduulu zaabwe tezirina makulu baba wadde bya byanswa tezirina makulu era kati tulinda lujjo practically byawano tebisobola kugobererwa kubanga byetaaga lot of manpowers to implement such laws they need a lot of manpower but a country like Uganda which is a DMC we are politically DMC Uganda is politically DMC country. I am sorry to announce that Uganda is what? Is a DMC country politically. But so you're also a member of Uganda. Yes, I am in a DMC. Dangerous mechanical condition. I am seated uncomfortably. Why in a DMC country? Laws can be there, but what they do is totally different from. So, what they were given is not what they will get. No, they were only celebrated just for a short while. Tebisobola kola byetaaga a lot of manpower. Anti bagambye kati okuba luyimba lwa muntu nga tumusasudde. Ani agenda okubeerawo okululondoola balina kategori yabwe bajja okuteekawo anti ani ebyo tebikola UPRS UPRS ani agimanaginga wamuwadde ki bwajje Nakaseke alaba oluyimba UPRS bwalaba oluyimba olukubibwa Nakaseke oba olukubirwa aluwa alina manpower eyo Baina monitoring scheme yabo. Monitoring system ensi ziri advanced nga South Africa olaba nazo ziremererwa nezigamba mukole ekisobose naye what about a DMC country like Uganda ebyo subirambu ebyo bijja kola so era ade mugalale babadde mugalale badembo okufuna je baita short excitement but it cannot work if you are sober enough you have to know Uganda buli omwa akola kyayagala systems customs zikta ne muzi blocking until when you unblock the systems that's how laws can start operating ne wana amateeka bagateekawo abasajja ne bakola ebyabwe kati nkugambe twali badde tu celebrating nga tumanyi nti waliwo mechanism oba powers ezisobola okucountaringa oba okwensuaringa nti amateeka ago gakola
naye it is not possible era tugataddewo awo gabeerawo nze nga legislator sibagaana amateeka gabeerawo awo naye ffe gabeerawo just in case bw'okwatayo gw'okutte naawe osobola omunyigayo omu ku mutwalo naye nga zisobola kubaawo nti excited ati nga twali tubuuza waliwo questions azibuuza kati bano abaana abato abajja bo banaakola batya olw'ensonga bye batugamba munkubireku kayimba kange then ekyokubiri abalala badde bagamba nti waliwo the influence of the white man egenda kudda tuddemu okuwuliza ku nnyimba z'abazungu z'abanigeria bano baba bagaliza be tuyisasulire so golowooza waliwo ekijja waliwo problems ezijjirako mu kuba n'okufuna copyright yaabwe ebya copyright bakoze bukozi teeka era baalitaddewo wali eri n'abo bennyini abagisanyukiramu tebalina capacity emonitoringa tebalina capacity influencinga kye baagala twabagamba nti Uganda bwaba mulwadde bagamba yalo alina multiple organic failure multiple organic failure ekibumba kyafa akataago kafa omutima gwafa but the patient is there tutobola gamba nti kati ne Uganda bwefaanana ebizibu bya Uganda bingi bova ku bya leadership nodda ku bya economy bova ku bya economy n'owulira nti ennyanja zonna bazigobyeko abantu bw'oba ova ku nnyanja n'owulira nti waliwo ebimotoka ebiwamba bannansi ne bibatwala eyo alabise n'alabika atalabika n'atalabika bw'oba okyali ku ekyo n'owulira nti mu Uganda walimu abantu ababba nga sente bazitwala ne maka gaabwe wajjudde amakutya n'amakutya bw'oba okyali ku ekyo nti enguudo zaafa bw'oba okyali ku nti palamenti yeewoze sente zikola si standard gauge railway emirundi egisukka mu 10 naye tetumanye sente gye zidda kakati bw'obeera mu nsi efaanana bw'etyo systems zonna nga ziri totally dead nga mulina ne bwe mwayise nga ba senior citizens ya senior thieves be twalise nga ba senior citizens kati gwe wano olinawo munabyabufuzi gw'olaba gwe wenyumirizaamu omuzeeyi ali mu system government gw'ogamba nti otuula naye n'omunyumiza ebintu sobale n'omubuulira ekituufu buli gw'otuula naye omwekengera n'ogamba ono muzeeyi naye mwekengera temu expecting bintu bingi kukyuka bino ezo zisigala mboozi copyright when you ask what is about copyright orajja kugamba twakisiza tumulambwe tudda ngena botandise okumanyira life outside parliament nze obulamu obwange buli mbeera yonna njibeeramu era nagamba abanziba nti nze sibbibwa bakama bamwe babalagira mujje munyakulule akalulu k'Nakaseke mu Katwale nesigenda mu kooti naye era kye nabasaba kubanga babadde bagezaako nnyo okulegitimizinga obubbi bwebanziba mwaka ne bagamba mwalaba amagye ge baayiwa ne batugamba mbu abakulu ba baavu beetaaga ebitundu ebyo n'olwekyo olutamaguzi baalina okumufiirako naye nze kye ne beebaza nti temwantemula ku puroguramu saagira obukulembeze musobola obutwala do you know what will happen tomorrow onawangala uliriza buli mubbi eyeetabye mu kubba akalulu si musanyufu era naye akimanyi nti ekijja kimeketa amayinja onawangala nga tuli mu palamenti obadde oyagala mu palamenti nakabeeramu emyaka gigenda kwera 10 kyogamba nti nali siwangala nga siri mu palamenti ze ndi musajja mulimi ekyokubiri embeera zonna nzibeeramu mbeera za waggulu nzibeeramu eza wansi nzibeeramu kiki ekikulaga nti no nti I cannot survive nga siri mu parliament kubanga manyi ebifa wansi era n'obulamu bwange nange nkeera ku makya n'endowooza ku bulamu bwange naye mu kubeera nga mu politics ono ow'abantu okulowooza nti oli asobola okujja n'agamba nti awo gundi simwagalawo mukibbe mukitwale ne mubakubira mu ngalo kubanga babavwazizza mwenna balina emmundu it will come to end abantu bonna abatubbyeko obululu bwaffe bonna bemulaba maybe time ejja kutuuka ebiseera ng'obanoonya tubalaba so bombuuza ekibuuzo ekyo will you survive? Yes, I will survive. I am surviving by the grace of God. I have so many programs nze omu ku bakulembeze atakkiririza muntu kwekubagiza nti simanyi gundi ddaawo siri mu palamenti n'olwekyo sigale ng'okaaba olina okusoma ebiro bye tulimu si bya bulijjo era nze ensonga lwaki olubereberye luli eri bwe natandikanga programs nga munkyazange natandikanga gamba abantu buli omu alina kyasobola okukola akikole tusobole okuba nti no nti buli omu abaako watuuka naye mwe munalowoozanga nti omuntu bw'abeera mu palamenti alina kufiirawo bw'aba tali mu palamenti amaziga gajja kuba mangi nedda ssebo
nze nange ne planningira ndowooza ate nina programu zange eziri ku non-political calendars ezisobola okunsustaininga n'okusustaininga ebirowoozo byange ng'era bondeese wano oleeta n'abantu abalala not every person goleeta wano nti aba akyaliyo mu parliament but they survive and live on so nange yensonga yange gyenjagadde okunyola Commander Stephen Kaweesa onobuuzanga mubeerawo yes we do survive our dreams are living abantu balusinga ebirooto weebiri n'omufuluma parliament mwavuwala anti kati ate mmwe mugamba nti teri mubaka atalina mabanja gamutuuse mu bulamu wali si bwe kiraba tuyinza okukyaza nga essuto kyaswajjambala kakati nzaawo tombalirawo mukwano nze bwe nali nyingira palamenti najja siri bubi nnyo ate era ne bwe mba nfuluma palamenti tubeera n'amabanja ng'era okimanyi nti teri mukulembeze atalina mabanja wano survive kuba kati ne gavumenti nayo etandise n'okwewola munda mu busaako kakati naffe ng'abakulembeze tuba n'amabanja naye tosubira gundi ajja kuba bubi nnyo gundi ajja kukola nze ate seetunda era nze oli bwajja okuŋŋamba nti wano waliwo ddiro ey'okwetunda nkugamba bugambi do you want ideas nzikuwe tusharing ideas so I will survive and I've been surviving era bwe twagala okugamba nti tusaba bannaddiini abagenda okulayiza ababaka ba parliament kwegayiridde bw'omanya olinga yabba akaluto mu wa bayibuli yaffe oba Kulaani tubeegayiridde bannaddiini bw'oba oze ku parliament ng'omanyi nti ono omufere yanyagula bunyakuzi obuwanguzi bw'abantu tomuwa bayibuli tomuwa Kulaani tokkiriza kibi kugenderako tweyanziza kati ono Kaweesa Commander Stephen Kaweesa era nabadde njogerako nenaga abantu basaagidde nnyo mu kintu kye tebategeera kikyayitamu you have made him become a joker look like a joker ninjagala mbuuze Commander byayogera gwe mundowoozayo bituufu Commander waki Commander waki wa NUP kubanga ekigambo Commander kya Luzungu akomandinga ki Commander kitegeeza muduumizi aduumira ki yayina jiri lyadumira mu NUP nga nze sirimanyi ndi memba we NUP nga ne sirimanya naye amalala mangi ago naye nze saali discuss nze ku bantu ngabo kubeza emboozi state sasulira n'abalala ne babaleeta emboozi ezo okufiira Commander mwamu makadi atenga yabawe miliyoni sente mpitirive 10 miliyoni 6 ekyo kiri very simple agende ku poliisi bwe baba bakubyeko sente ng'olina gwe waziwa umumanyi wali badde tobonaabona nnyo gw'omanyi miliyoni 6 kyezitegeeza tobonaabona nnyo genda ku poliisi ne risiiti oli kuwamuweera sente oba n'ekifaananyi kyoli ng'omuwa miliyoni 6 sente zo bazikuddize naye nze zisobola kudisikasinga wolokosoona aliwo buli muntu kati ennaku zino okudisikasinga ku NUP oba president Kyagulanyi ze lucrative job the state agents can use you you can even yourself onoonya political bulingi wo naye nze nkimanyi nti sikkiririza mu buyaaye sikkiririza mu bubbi wabeerawo omuntu gw'oclaiminga nti wamukwasa ssente amateeka weegali at least waliwo amateekateeka amatonotono ago agasobola okuyambako naye bwe munaddanga eyo nti buli anoonya waayagala okulandira gye ku NUP NUP yankoze bweti NUP yankoze bwetu kozi tukimanyi nti abamu ku mmwe mulina eyimuziza oba mulina ebiruubirirwa byammwe nenze zisobola kudiscussingako kuba nkimanyi nti bw'oba oli sobe enough osooka tubuuza source of the income gy'oclaiming ekyokubiri teri muntu asobola kukwata ezo zonna sente empitirivu n'aziwaayo naye ate sibanenya kuba tuli mu biro nga olokoso mungi nze nange wankyazaako lulinga n'akakomawo okuva ebweru nga nakava Namibia ng'omusajja omu omukulu n'akabinja ke baatuula ne badisikasinga Lutamaguzi yabadde wa Salimusale ne babibunyisa kuba mwe abavubuka mulina sime muzita share like my page Lutamaguzi yabadde wa Salimusale n'abibunyisa nnyo naye nga nze ndi Namibia naye namulumba nali njagala nga nina enkola yange lawyer wange nalukoola nangamba ti nabo soko baleke boogere ebiboozi byabwe with time so kakati okwogera nze manyi programu yawe nze manyi you are advised by your lawyer that it is not prudent enough to take case to court anti nkugambe sikoloza buli kira advice ya lawyer wange njitwala anti yagaba baleke bali maina anti kye nkugambye oba ekyo tukyakulya ngali ayogera mazima negakulya ebiseera ebisinga muwolokoso wamwe bamusasulira wolokoso bamusasulira n'olaba olyakeera kumakya kwogera ku linnya lya Lutamaguzi bwe tukipinga quiet
kwezi we advised kwezi omuleke nze nkugambye si yekka gwe njogerako nkugambye group of 6 people bakeera ku makya ne batandika okwogera mu lutamaguzi abadde wa Salimu Sali nojja no ngambo batwala mu kooti ne nkugamba nti batwala mu kooti kati ate ogambye wetunula ogambye nti bakwadvise nzo baleke oba wakizudde nti bali boogera mazima muliriza ssebo kubanga muyinza okubanga naawe oli omu ku kabinja nkugambye nti looya wange naŋŋamba abo abakwogerako baleke ne mugamba no munaalekanga abantu ne bakeereranga ku mannya gammwe okuboogerako ebiboozi kuba babasasula nasomanga mu comment section nga bagamba mbwe looya oge waleeta nga munafu nnyo ku balooya gozanya balooya babani babali bogenda oloopa ekitegeeza nammwe mukamanya akabinja kamu babali anti gwe nkugaye ekitegeeza nammwe mubumanyi obubinja bagamba looya otawangula misango that was in the comment section I'm telling you kankubuulireko gwe kyolina okumanya balooya omu ku balooya bootazanyirako yooyo nalukoola bwe bamu ku balooya nze manyi obusobozi bwe elooya ize looya gwe wali omukozezaako amusajja w'amaanyi wali omukozezaako simusobola mwafotinga kati n'ekirala kye twagala okubagamba tukimanye abamu mubeera bubi naye mulekeranga okuzanyira ku mannya g'abantu nga babasasula n'oteeka bino simanyi oli buloga simanyi biki like share oyinza okuzanyira ku linnya eringa erya lutamaguzi nange otuuka erinnya lyange okubanga kwoliira mba ndikoleredde nze nakubuulirako ngenda mu UN can you go there gwe nokeera ku makya n'ogamba mukazi wo oba abaana nti ekintu tenga buloga kuzanyira ku linnya lya lutamaguzi kumwogererako olokoso kati ebiseera ebisinga olungu atugamba abo baleke boogere ngera kati we mwogere nalabye omuntu omu ng'agamba Kyagulanyi bamuwa $10 million wamulabye endowooza but ne bamubuuza do you have proof abo be mukyaza state ebasponsoringa genda otukubire gundi oyogere ku gundi temulekawo vacuum kati nga gwakyaza omuntu ng'oyo omusobola okumubuuza do you have proof nti ono gweyogerako bamuwadde $10 million okirina naye of course namwe ezo zemboozi ze mbamwagala era y'ensonga lwaki nkugamba with time ebiseera bigenda kutuuka ogenda kulagako omuntu wano nze sinyinza obutabanze abantu bangi be mwonoonedde amannya gaabwe nga babasasula ssente omuntu aliva eri n'akugjawo obulamu bwo olisobola osanga omuntu nga lutamaguzi n'omuzanyirako ne bakuwa ssente n'omujolonga n'akusiriikirira naye waliwo abatasirika nkugambye omusajja yakoze vidiyo zammwe zino zemukola wano nga babasasudde ssente n'agikola ku Rwanda n'agamba nti Kyagulanyi yayise Rwanda oba wagirabye naye nga vidiyo gyateekawo wali eri mbusimanyi likes page ekule biki ebyo nga ya 2023 bamunoonyeza ne bamugamba please withdraw that era omukulu oyo mukulu w'emanye yabadde akola vidiyo ezo mu Kyagulanyi yayise Rwanda nga afuluma eggwanga omanye omuliro gw'oliko Baba TV tufune amasimu ago producer ojja kuteeka inamba z'amasimu atufune tuwulirire ku bantu abakuba okusinziira ku mukulu byateesezza ogamba nze muwa amagezi producer teeka inamba z'amasimu twali badde tetumudiscussingako nenze muwa amagezi bwabeerako neya omusajja mwassa ebirooto bye agende ku poliisi his dream was to go to parliament ebirooto gw'obimuwa ebirooto worked for obikolerera nze naffe twali tubaddeko n'ebirooto ebisinga naye ekirooto tokikaka there is time for everything bwe babanga abantu tebakuwadde olusanga olwaleero tebakuwadde naye nga next time you can be an option engeri gye weekwatamu kati editamininga kinene nnyo engeri gye weeyisamu editamininga kinene nnyo mu society ffe twalibadde tetubadiscussinga kanda such circumstances naye kyetwagala okubagamba tetuganye you can be having some people behind you ababagamba genda yogere kino yogera ku gundi yogera ku NUP yogera ku gundi tetwagalawo vacuum noono n'ayogera ate abantu abamu abakola such allegation state tesobola kubakwatako obalaba every day attacking people it is okay but gendo yogere ku mukungu wa government nga baleeta etteeka lino lye bajjewo erya computer misuse mwami nsereko yaleeta lyabadde yaleeta kati bagiyita hate speech polisi we kukwata ng'oyogedde kuwaabwe ffe balutamaguzi osobola otukuba n'otwogerako olokoso n'okola buli so singa ingini akaisi abadde abyogerako enaare singa etteeka lya hate speech lyavuddeyo dda naye olw'okuba ayogera ku NUP so etteeka liyina amaaso etteeka terimulaba oyo kubanga nze mwembeera wa byakwerinda oba bano bannaffe tubagamba mugende muggyeyo evidence
buli wabanga oyogera tumanyi musobola okukola video byammwe bino byemukola ebimboyitani AI n'okikola n'okitambuza nnyo like share omusajja bamukwata nkugambye bamugamba why do you like something era agende ku poliisi awaabe oyo gwe yakwasa ssente nsuubira ne wakubadde waliwo obutali bwenkanya ajja kuwulirizibwa nze ge magezi gemuwa takusongera mwawo takusongera mwawo nze ne wakubadde lutamaguzi y'omuku targets zamwe nze ku kitebe sebo okwatansawo sirina nansawo gye nkwata nze muntu asembayo okuba owawansenye first time shadow minister shadow minister era nange ekifo kyange ekyenakaseke bwe baali banonda okurepresentika national unity platform nalindiriranga kulaba smoke ne batugamba nti bakoze eki babaleese naye ekyo tusaba bannaffe naddala bamufuneeko bye mukola abamu mulina ebibiina byammwe ebyobufuzi abala mulina emirimu gyammwe tetuganye NUP eyinza okuba nga teriimu bamalayika naye muleetenga ku nsonga at least nga ziri genuine nga zisobola okubeera open ffe nga ba-individuals musobola otukolako ataaka you are free kubanga naffe tukimanyi we are threats to the state state ejja ne bagamba oyo mwogereko lutamaguzi yasse omuntu n'okala amaaso lutamaguzi yasse omuntu they cannot even ask for evidence naye nze nveeyo ngamba omukungu wa gavumenti nti omukungu w'ebyamakomera yakubye omwana w'NUP n'amugyamu amannyo olwo ne bwemba ndi ku YouTube blogging bakutwalirawo omusango bring evidence wajisebo ngira kyembuuza amanya negyosinzidde nze nsinzidde Mayuge district amanya nze Kaziba Paulo yeseyo Paulo sukufikira yawe bali kukyaza lutamaguzi we bali nnyo we bali ddala musajja mulungi alina engeri alambuliramu Uganda singa abantu era twandigendedde ku lutamaguzi abasajja basobola okutambuza Uganda eno mu butuufu esebo ekirala kyembuuza nti lwaki abantu bano balala bagamba tukola security naye ntibamanyi nga birala bibakwatirayo nga tibakwata abawulindanga Kyagulanyi tebanti babakwata n'amaguzi bano batijeyo amazima boogere ebigambo abo abatabamatira babaleke batambule mu bulamu bupya tweyanziza mwebale nnyo ava Mayuge Paulo ava Mayuge tweyanziza Baba TV Musoga mwene Musoga mwene Baba TV kya mama Mayuge Musoga wa Honorable Grace balieku ati mama Mayuge Baba TV bwokuba esimu Villa TV ne tuberanga tweuliza wanji Baba TV wanji mukama wange amanya ne kyemvudde Katale ka Messe na Kaseke district yesebo mulirwana wa mukulu Lutamaguzi Honorable abadde akyatukwatidde akamulimu kitundu kyaffe kati nze mukulu Kisitu kyembadde ngamba twandibadde tulekeraawo okuwa mukulu Kaweesa amatu mukulu Kaweesa omuntu yenna avuddeyo n'akwata miliyoni 600 sebo tukuwulira akatale ka Messe na Kaseke Central linnya panvu kale akatale ka Messe kiri wali waffe mu Nakaseke tukwebaza sebo okubanga otulaba amacha galeero manyi tusanyuka nnyo abantu naddala ffe ba villagers abava mu byalo eyo ngwe bamwe yakubye nti omuntu we waffe yakuba Baba TV hello bwokuba Villa TV ntubeeranga etwewuliriza nze John Bosco Kisitu Paulson Lutamaguzi Semakula mubaka wa parliament ava Nakaseke South Shadow Minister w'ebyettaka sebo ensonga wazikomyawa ezaki ez'ebyettaka ettaka nti ndi Shadow Minister nga nwanye era n'olutalo olwagala okunzitisa lwa ttaka olwalira amawulire olutalo lwe mwalaba bannaab'e Nakaseke abatulaba gwe Katale ka Messe naye akugamba olutalo lwe mulaba lwe banninako lwa ttaka lyonna nga balyetaaga ewaffe Nakaseke yonna weetaagibwa Kiboga yeetaagibwa nalaba kuza reporters olina ku parliament ngozinywezezza reporter nagukola omulimu abantu bakuloopera reporter nagukola omulimu era sebo njagala kwebaza Excellency Kyagulanyi
olw'okumpa obuvunaanyizibwa ne mukama waffe leader of opposition ne mumpa obwa minisita nzaani omulimu ngukoze ssebo lipooti obadde oziraba n'enamba y'amasimu wazirekanga era nze essimu eyange njigaba kubanga kyenkubuulira emisana kyenkubuulira n'ekiro olutalo lwe mulaba nze olubadde lwagala n'okunzitisa Nakaseke nenga nti ne mu makooti sijja kgenda kuba be bantu be bamu ttaka lyonna lyetaagibwa kasajjaako kati obadde okimanyi nti ebitundu byaffe ebisingaano birimu amafuta mu nnyanja gye bayita leeke Kyoga oba e Nakasongola mulimu amafuta olwannanda lw'e Nakasongola Nakaseke eyo Ngoma Wakyato Nakaseke eno kitundu ky'e Kayunga eyo yonna Kiboga mafuta ennyonyi zino ze mulaba ezikola Elio Savage nontize kubanga bannaffe waliwo tune ebyobugagga bingi nga bwe twagambanga bannaffe nga nkyakolerako ekkalamoje mu kitongole kya European Union nti pick-up zino muzaba eziriko Blue Marble Elio mukalamoje akyalina essanyu ewaabwe you pick a few nobe empoweringa ne basuffocating the other Karamojongs if you are in Karamoja they either name you a warrior or anything or a katorasora omukalamojo omutuufu kati naffe wano nga gwe bonda badde shadow minister omulimu ogwange ngukoze waliwo ne wenayambako ku deputy speaker tayebwa nga waliwo olutalo lwali Ntebe ndooza gwe ng'owamawulire walulaba nga bazze batutwala ku wano embatuuza wali ne mbagamba eby'ettaka livere clear kubanga ng'ogyeko lutamaguzi okumulago naye minisita w'ettaka gwe wenyumirizaamu wano gw'olaba oli obweri ow'emimbali omulaba wa era naawe bakugamba ndi minisita w'ebyettaka yaani ekirowoozo kisooka okujja ogamba lutamaguzi kali Museveni ate bwakusima emirimu gy'okola ne bakuwa mu gavumenti eno era waliwo abakulu abajja ne baŋŋamba nti honorable twagala waliwo omulimu gwe twagala okuwa mu gavumenti naye omanyi mu gavumenti naffe tulina mikwano gyaffe munda ne bwaba musirikale nze oyinza okunsangawo n'omusirikale gwate ne bakugamba si maama apa nze omusirikale nagamba oyo nalibogenda we are the voice of the voiceless waliwo abakwagala ennyo abasirikale waliwo n'abampa ku kabangali n'ekwerekera nagamba nalebo tulaba ogenda ku kisaawe naye obudde buge kabangali yekwerekere naye bwekwerekera munange twogera bingi nejjange okutwala emisinde n'ekutuusa kakati naffe seza manyi Museveni omufunyemu nnyo anti uliriza owawolokoso bwagamba wakola mu European Union kabangali sero kwerekera anti mu European Union kankusomese si mulimu gwa gavumenti mulimu gwaffe kakati waliwo n'abasirikale abasiima era ensonga lwaki okiraba nti n'omusirikale ono yabadde akuuma Kyagulanyi golooza ye lwaki bamututte ntyaje ne bamujjakola nkane bamugira kuba yakoze omulimu gwe kati gosobola okugamba Kyagulanyi nti abasajja baali bamukuma through the campaigns nti baali babi not all soldiers are bad so bakubirako nti bayinza okuwaayo omulimu nze waliwo omukulu omuyajja naŋŋamba kati honorable tetwagala kusubwa waliwo omulimu gwe twagala ne mutunuulira bwe nti ne mugamba omuntu wajja n'akubbako obuwanguzi bwo nga zze n'ekigendererwa eky'okukutta ebyali ewa Muwanga Kivumbi twali abantu basatu abaali targeted Muwanga Kivumbi Nambooze ne Lutamaguzi era bw'obuuza Nambooze munoonyeeko gwe ng'owamawulire mu biseera byakalwa ajja kunnyonnyola bulungi ebyali ku Lutamaguzi ne Muwanga Kivumbi namuwonga atenga ne Bompuga yaŋŋamba atenga ne Bompuga yaŋŋamba waneeno nti yayogera ku press conference naye baali bamutagetinze ebyoyo sibimanyi nnyo ebyoyo sibimanyi nnyo naye nze nkugamba bino byaffe so omuntu wajja n'akugamba mutwagala kuwa mulimu ekisooka nze sikyasobola kukozesebwa nina entondo messages wano Tell Lutamaguzi that Muzei is giving him a job and he's meeting him next week. Era is supposed to do COVID test on Monday. Tagutware. Oba tamusisinkane. And this is a big person. Omulimu mwami Museveni gwasobola okumpa n'engutwala. Gwe gw'okumukwatirako fayiro yalekulire. This is a big person. Gwe kugamba atenze ndi small person. Onampereza message. Wakubamwe munyoma tsendi minister. Ono gwe mkweza message. Zebweru chado minister abatazanyirwa. Ono wagamba ni Museveni yagala ku meetinga. Musajja wa amaani. Kati yalowooza nti Museveni talina simu yange.
kyo yalowooza nti Museveni yetasobola kunkubira sente. Anti agamba ku Monday ogenda kukola covid test. Uliriza nze kye nkugamba. Omulimu gwensobola okukolera mwami Museveni gwampadde gwe gw'okumukwatirako fayiro ye ng'alekulira. Alekulidde nzije ngikwate mundabe nga muwerekera. Maki Awards. Honorable Maki Awards on TV. Abantu bakulaba wali. Uliriza ebigambo byange. I am not extremely desperate. This is a person in government next to President Museveni. Yali mukusirikana. Kankubuulireko. Nkudiremu kusomere. Kankubuulireko. That Museveni is giving him a job and he's meeting him next week and you're supposed to do COVID test on Monday. Uliriza nze emirimu giri ebiri mwami Museveni gy'asobola okumpa n'engikola. Omulimu ogusooka bw'ompanga nga nze CDF. Owulira ssebo wuliriza pulira bulungi. Kwanze nina entondo ni musajja mukulu sikyakozesebwa ebyo bye mujja eri mu office mbokera saawa 2 nze olumu nzukuka saawa 5 kuba nemanejinga. Kakati bw'oba Museveni ampa omulimu gwa CDF ogwo ngutwala ne bwe tuva wano COVID ngikolerawo. Wasomawo wa CDF wabisomawa. Ate abo basomawa nze okuwera CDF kitegeeza. CDF omumanyi. Okuwera CDF ntolina okubanga ogenda n'okuba emmundu. Egoli military training ya bani. Oliyo omuntu ava mu luwero twayango gobuuza ku byemmundu. Ekizo walwana. Uliriza. Oliyo omuntu ava mu luwero gwogira. Eri ewaffe ebyo tubisoma n'obiraba n'okola ki. N'ekyokubiri gwe bonda asobola kubeera Command of Defence Forces. Ngabondaba. Gwe maguzi. Soko imire mundabe. Kubanga basirikale zena bema. Bwe kanyimiriye mu. Soko imire mundabe. Ndai ngaba kugamba. CDF Lutamaguzi. Command of Defence Forces. Honorable Lutamaguzi Semakula. Ngokuba musaluti. Saluti yoji mani. Waba watoloka wano. Waba. Jengubuza waba wana atoloka. Osobola ba CDF. Ngondabe kati gwe nkulagako. Nebine byokunderi. Bisimanyi gundi. Simanyi omukulu ayagala kukuwa mulimu mpayo kubola abalina emirimu mu government abali so happy. Most of them baba w'emirimu ne babavunamisa ne babakola kinkugambye bw'oba oyagala omulimu ne kakati sebo omukulu aweereza message sikutegedde linnya lyo bw'oba oyagala omulimu nyimiridde n'okumira bw'oba oyagala omulimu nzije ne kati nkole covid test muje mumpite mu oyagala omulimu ki oba CDF ndaba ondabako olubuto soko musaluti ndabe kubanga bwe soko ndabe soka gondabe gwe ngakugamba nti CDF wa form pya CDF Lutamaguzi Paulson soko gwe ondaba wali oli CDF oli CDF obulako kuba saluti yakola mchaka kakati ezembozi bazibaletera gundi jangu tukuwa omulimu under which government oyagala kwatya ko Museveni basaye nga agenda emirimu giri ebiri gyensobola okukiriza mu government sebaweereza ensooka ya CDF